Omanya ddi nti obufumbo bwe walimu n'onoba omusajja akuloga, era oyawula ddi obubaka obulaga omusajja wo nti oloota ye? Kubanga tufuna obubaka obw'enjawulo. Obubaka bungi nnyo bujja ng'oloota ex-boyfriend wo oba omusajja gye wali, naye nga kabaka bulamu yakulaga ekirooto ekyo, oba oluusi mulwana. Kisinziira ku bubaka. Olina kugaa nti oyo kabaka yennyini yakubanja. Ate ne wabaawo obubaka obukka ng'olootera ddala bbaawo, omusajja gwe wali oyina ng'akuloga. Oyawula ddi omusajja nti kati ndoota bba wange andoga? Mbatumiddeko nnyo mwenna abaaliko abafumbo nga muli baana ba buwala nga wanoba ew'omusajja, naye ng'omusajja yalwana nnyo okulabika nti akulemesa gy'olaze era n'asigala ng'akutambulira ku basawo. Abamu abasajja bakikola olw'okuba yali akwagala, abamu abasajja bakikola olw'okuba nga bwali busungu, n'akweggyako n'omala okunoba n'asiraana, ne wabaawo amugamba nti mukazi we yalina omukisa, n'atambula akuzze. Kyokka abakazi abanobyebyeko mu maka abasinga muliko empewo, era empewo ze zibaleetera okunoba mu maka. Kati abasajja bano ne batambula babazze, empewo zammwe ne zigaana kuba ziba zaanyiiga. Okitegedde? Abasajja abasinga obungi buba bwali busungu, mukadde ako, oba onviiranviira, oba ogendagenda. Okitegedde? Kaakati mu mbeera eyo, mu mbeera eyo abasajja batambula, alabike nti azza mukazi we, ne bigaana ne birema, n'atambula wano nawali ne bigaana. Kaakati njala tuwulirize nnyo ekirooto ky'omukyalo ono, mumanye eddogo lye litya, era omuntu atandika ddi okukuloga, era oloota ddi bbaawo nga ye yennyini gw'oloota, era oloota ddi bbaawo ng'omulootera mu bwakabaka bulamu. Kakati omukyalo ono yeddira njaza. Omukyalo ono agamba nti ayina amaka gye yanoba, ayina bba gye yanoba. Olunaku olumu aba yeebase afuna ekirooto, lunaku olumu aba yeebase afuna ekirooto ng'alaba bbaawe gye yanoba agenze ku musawo w'amajiini, era ne bamugamba nti omusawo oyo akola nnyo. Kati bbaawe n'agamba omusawo w'amajiini nti omukyala wuuli, amulaga ono omukyala ono nannyini kirooto yali mukazi we. Akati omusawo oli n'atandika okufuuwa eddagala, n'afuuwa eddagala, n'akuma eddagala, n'afuuwa eddagala, ono tebyamukwata. N'addamu n'afuna ekirooto olulala nga bbaawe azze ku musawo, era omusawo n'asindika omusajja n'ajja mu maaso g'omukazi ono n'atamiira, oyo n'alemererwa. N'addamu n'asindika omulala, omusawo n'atuuka mu maaso g'omukyalo ono n'atamiira, n'alemererwa. N'addamu n'asindika omulala, n'atuuka mu maaso g'omukyalo ono n'alemererwa era ng'atamidde. Omukyalo ono agamba nti n'addamu n'afuna obubaka obulala ng'ali mu maka g'omusajja gye yanoba, ogambye mukazi gwe nti nga mw'oyimiridde. Ne wajja omusajja ng'akutte endiga, bwe yakulaba ne yeekanga. Okitegedde? Omusajja n'agamba nti twamuleetera endiga eyasooka n'agigaana, ne tumuleetera endiga eyaddako n'agigaana. Yali akutte endiga, kati n'akuleetera n'eno era n'alemererwa. Kati omukazi ono abuuza, kino ekirooto kiri mu kabaka bulamu? Kuba bwe tuloota babba baffe otugamba kabaka bulamu. Oba omusajja gye nnali yagezaako okundoga? Kaakati wano wengenda okutandikira firimu, era nsaba osimba olukono, nange sigenda kufuuka ng'eyagenda okusaba eryato. Simba olukono nkujja amaggu osenvule, sigenda kulondobereza, kankubulire mulamwa. Okitegedde? Kaakati bw'ova ku bye ngenda okugamba ng'ogenda kuwanga tto, ekyo nno nsiiba nkibagamba naye temuwulira. Okitegedde? Kubanga okugamba bino tomaze kunsasula. Obwannakyewa bwe tukozesa bw'obuwakanya ng'ogenda kuwanga tto.
Okitegedde? Kakati ekirooto ekyo omusajja gye wanoba ekyo ekirooto kiri mu buliwo. Omusajja yagezaako kukuloga era yakuloganga. Okitegedde? Omusajja yatambula, omusajja yakulwanyisa okomewo mu maka. Ekyo eri eddogo yali takuloga olemererwe gy'obeera, wabula yali akuloga akuzza waka. Yali akuloga lwakuba nti abasajja abamu beeyisaako, n'ayomba ng'alaga nga atasobola kwefukaamirira, naye nga mu ndowooza ye akyakwagala, naye ng'ensonyi azifudde obusungu. Kati ye bbaawo oyo. Oyinza okuba nga bwe mwalinga musinkana ng'ayomba buyombi atabuka oba ogendagenda seeguyanja kuwasa abalala biki biki, ezo nsonyi zifuula busungu. Kati kye kika kya bbaawo. Kati bbaawo mu mutima gwo nga toliiwo, omutima gwe gwakukaabira, omutima gwe gwayayaanirudde, omutima gwe gulina ebintu bye gwalaba bye wabangamu ow'omugaso. Bbaawo yayagala muddiŋŋane, era eddagala lye yakolanga lyali lyakukuzza. Lyali lyakukuzza litya? Awo weŋŋenda. Bbaawo mu kirooto ekisoose yagenda ku musawo w'amagini, omusawo n'atandika okufuuwa eddagala. Eddagala eryo lyali likuyita. Okuyita muganzi we yabula, abasawo mbawulira nga beeranga ku maleediyo. Nkomyawo muganzi we yabula. Lyeryo eddagala, kye kika ky'eddagala eryo lye yali afuuwa. Okitegedde? Odde omusawo ng'alina okukuzza naye tebyakola. Okitegedde? Toli mutene, toli wekka. Era omusawo yali tasobola bajjajjaabo kye baali basazeewo. Ngenda ku kirooto ekyokubiri. Omusajja y'omu bbaawo yagenda ku musawo, kye kirooto kye ekyokubiri, era n'azzaayo ensonga y'emu. Omusawo n'asindika omusajja eyasooka n'akutukako n'atamiira, n'alemererwa. N'asindika owokubiri n'akutukako n'atamiira, n'alemererwa. N'asindika owokusatu n'akutukako n'atamiira, n'alemererwa. Ago gaali mayembe. Omusajja yasooka n'akutukako n'atamiira n'alemererwa, lyali jjembe. Okitegedde? Lyali jjembe. Wabula ejjembe, omuntu bw'abaako lubaale abaako mukama waalyo. Kati gw'oliko kabaka, kabaka ye nannyini bintu byonna by'olaba ku nsi, n'amayembe gonna gali wansi we. Era omuntu aliko kabaka, amayembe okukwata omala kubanga oli mujeemu nga tokkiriza bya lubaale, ne bakuloga ne bakulekamu kasala kkubo. Naye kabaka kyatakola kwe kukwasa amayembe gali swiki y'obulamu bwo, gakuluma ne gakubonyaabonya emyaka n'otambula towona emyaka, paka bw'otegeera nti kabaka nnuma, amalogo gye gakwata tolabayo, kuba kabaka yagafuga ye mukama waago, oba mazadde oba ga kifaalu, ye nannyini miti gyonna gy'olaba egijjanjaba oba egivumula. Era omuntu aliko kabaka ne bw'omuwa eddagala erimuvumula oba lyakkola oba lya busuubuzi terikola. Omuntu aliko kabaka ng'abadde akola ensonga ze ne bw'omulogoddamu. Omuntu aliko kabaka ng'obadde okola ensonga ze abeera nkonge ya ku kkubo. Okitegedde? Ajeekoonako yagwa, teri ddagala limukolako. Okitegedde? Era abantu abaliko kabaka ng'abadde asitusa abanja, ntumirako nnyo abasawo amu eddagala nti lino lya kkuma, lino lya kkuma, lino lya kunaaba, bbaawo akwagala ennyo. Batumiddeko nnyo. Eddagala liba terikola. Kabaka yasalawo eddagala erikkolako, liba terikola. N'ebalikuwa waakiri mu nju libula, waakiri olyerabira ewalitadde, waakiri olisuula, waakiri olinaaba n'olwala, waakiri olinaaba ne likusiiwa, naye nga terikoze ekyo musawo kye yalikuweeredde. Muntu aliko kabaka tebamuloga, wabula bamuloga singa aba yeesiruwaza, alogebwa. Era omuntu aliko kabaka bwe bamusindikira amayembe gamuluma nnyo, kuba ne kabaka agongeramu amaanyi. Wabula kyatakola kwe kugawa swiki ekutta, gakuluma ne tegayinza kutta. Kati omusajja gwe yasooka okusindika n'atuuka mu maaso go n'atamiira, oyo magiki akuliko, ye yali kuba ettamiiro, eno ne liremererwa. N'asindika ejjembe ddala. Omusajja, abo abasajja be baakusindikira abasatu, gy'emirundi gye yadda ku musawo, yasooka n'agenda ogwasooka ne bamusalira ssente n'aziwaayo, oli n'asindika ejjembe ne bamuwa ennaku ez'okudda.
omusajja nadde waka nga talina kyalaba wadde akasimu nga ne bwakkubira akasimu tokakwata. Naddayo naga jajja namukubidde yanvumye buvumi sina kye nalabye. Twaganye okukkaanya n'asindika ejjembe ddala. Ne lijja era nayo ne liyisibwa kyekimu magi kyakuliko n'alikuba amaanyi. Ne liddayo ne liremererwa. Era omusajja y'omu bbaawo n'asituka naddayo kuba buli lw'ova ku musawo akuwa ennaku nti ojja kudda wano ng'ennaku wayise ennaku 9 oba 10. Okitegedde era omusawo ogenda akusuubizza nti nze nkomyawo ebibuuzo siremererwa. Naddayo omulundi ogwokubiri n'amugamba jajja omukazi nga tankubira ssimu. Abasawo abamu bakakasa abaami bano nti amaanyi ge ngenda okukozesa yekka yajja okukubira essimu. Kati omukazi ono teyakuba. Tewakuba. Era naddayo ogwokusatu n'amugamba nalinza akasimu, nalinza gye yeegayirire, nalinza gye yeetonde saamulabye. N'asindika ejjembe eryokusatu. Okitegedde? Ejjembe eryokusatu lya omusajja yavayo limukakasizza nti agenda kwereeta yekka. Ojja kuba oli awo nga yeereese gwe genda obimma amazzi kasita otukwasizza omulimo. Olwo bamusalidde ssente. Ogwasooka bamusalira emitwalo 4. Ndi mu kugeza bugeza kuba saaliyo sibimanyi. Ndi mu kugeza bamusalira emitwalo 4 n'agawa. Ogwaddeyo ne bamugamba yongerayo 10 z'amafuta na muzinde agenda amuzinde. Ogwokusatu naddayo yongerayo emitwalo 15 byuma agenda amuteke ku njegere amuleete kifuba ddembe ajja kwereeta yekka. Munnange omusajja ng'akoma w'ewaka nti naggambye simba olukono nkujja amaggwa maada. Anti nange olugambo tebaalunkubira ate nono olugambo nalujja ku maama. Banne maama yali anyumya ng'ayogera kuno nakuli omukazi ng'ayogera ng'alinga leediyo. Okitegedde ng'akeera n'aluseetula nabanga mwana muto nga ku lubimbi waba alina gwanyumya naye. Banne oli maama ng'ayogera. Kaakati naawe yeddira enjaza simba olukono maada nkuseetulire ndukuviire ku ntono. Omusajja ngadda waka alindodde weegayirire. Yakozesezza amaanyi olina okudda. Omusawo yamugambye ajja kwereeta yekka. Ajja kujja ayavula. Nze sikola ne bakola nze mutuula ku ngo. Sikola ne bakola teekaawo 15 zongere byuma agenda amusiba ebyuma. Ajja muleetera ku njegere ng'ayita ejjembe. Aligamba ate mukama wange ogubadde. Kyanti omuzzukulu akomyewo ensonga zikyagaanye omukazi tannadda. Akyagaanye okudda. Oyo namuzinde yalemererwa. Namuzinde yalemererwa ateekewo 15 ya transporta ntuukeyo. Nina okumuleeta nja kumusiba enjegere mpozi nga sinze byuma. Ateekewo 15 baba muzzukulu bbaawo n'ayitaba. Wangi jajja. Wangi jajja. Eteekawo obumwa bwaffe obujjo. Teekawo siringi. Siringi 15. Jajja mukama wange nga bubadde tebuwera bulungi. Abo n'obuweza nja kumulumba. Asi ajja kujja yekka. Ajja kujja yavula. Jajja mukama wange kamala ofulumako ebweru nkube ekkasimu. Munnange maada nti owulira simba olukono. Munnange musajja ng'afulumako ebweru ng'akubira ku mukwano gwe Ggwe. Jofule nina ddiru gye ndiko wano ekutukira oba olinamu awo 5 gisindikire. Kajjofule nga naye amuga kale kanzikuteereko kati ozimpaddi kwosa nca nyamba nve mu kizibu kino. Okitegedde omusawo ali mu nnyumba ejjembe lirinze n'omusawo alinze. Olwo ng'akomawo jajja mukama wange ddamu bayite nzifunye. Kale ejjembe nga lidda ono nga naandika okulaamiriza. Jajja mukama wange jajja nkukoola yanguwako omuzzukulu akomyewo obuuma n'obujja abufunye. Baba tebali busanga ejjembe likuba oluggi kuba w'amajinni gano agaggalawo. Balikuba oluggi pu. Wadde omuta wa muzannyo azireese. Baba jajja omuzzukulu azireese. Aziteekewo. Akati ngenda muwa enzingu nno z'ennaku. Ngenda muwa enzingu 18. Ajja kuba akomyewo. Yatunobeera wa. Ale omuzzukulu naye ng'ayogera. Jajja munnange bwe yanoba yagenda ku kyalo Kasangati. Kasangati okwata ku lwawa.
jajja munne kati bw'ova wano n'olinnya emmotoka enjabawo n'olinnya emmotoka n'otuuka ku masaŋŋanzira bwe gati awo n'ovaamu enjabawo ntuuseewo baaba njabawo akati jajja awo ng'okwata boodabooda ndabye jajja munne bw'okwata boodabooda wavuga mayiro 2 natuuseewo dda okwata mayiro 2 jajja bw'otuuka wano waliwo ekijja wetera wano jajja waliwo ennyumba ya mwamba njirabye baaba muzitusawaana akati kati wano munkwasawa ali munne jajja jajja kati awo bw'otuuka awo masaŋŋanzira ago jajja okwata ku kkono ennyumba eri awo abeera wa muganda we tavangawo jajja okakasa tavangawo jajja amawulire ngafuna nina omuntu amumbegera tavangawo kakati muzukulu wange akati yegenda yakulekerayo olugoye jajja yalekawo sikaati n'empale akawale kesinga okwagala kaleete omuzukulu era awo ng'afuluma nga membe gakwakwabuka ng'addayo aleeta kawale ng'akaleeta nga bamutuma nkoko nga bakasalirako enkoko nga konna bakayiwako omusaayi nga bakaleeta ejjembe nga lidda olaba enkoko gy'osaze banagaana jabbifiiramu jajja oba omutta jajja ebyo mbikulekedde oba omutta mbikulekedde ng'ompaasi jajja n'akuwa akakadde naye kasitaba ng'akomyewo ennaku 18 agenda kwesa yekka omusajja ng'asooka abugumirirawo ng'agamba senkulu wabula jajja byuma ate nze mukakasa kubanga jajja byuma ekintu kyansuubizza kaŋŋende oluvannyuma lw'ennaku 18 nkomawo nti okomawo munnange bbaawo ngaddaka olwo bamugambye akawale akateeke we wayita ng'ogenda waakiri obulwakwagala gwe musaayi ogukaliko obulwakwagala owonya kivundu wansi gwe musaayi guno waakiri abaana boddamu okuzaala baffe okitegedde akati akawale ng'akaleeta akateeka we wayita ng'onoba bw'oba wayita mmanju wakawummuza senkulu wamugambye munnange ngadda waka ng'alinda lunaku lusooka lunaku 2 wiiki naku 15 19 pe agezezza kukuba kasimu omukazi aganya okakwata oluusi bw'aba akakutte bayombye buyombi amugambye lwaki todda oli amugambye nakumala nakuvaako kati ono gyali afuna ekirooto omusajja azze n'endiga okitegedde kati oli omusawo bwe yakebera omukazi ono n'amulaba ng'asinga kuyitabirako jjajja kiwanuka emmandu emutuddeko ng'ensirikale ekuuma omukazi ono yakiwanuka omusawo oli naga tukoze tutya okugonza kiwanuka tulina muwandiga kati omusawo oli mu ssaddaaka ze baakola mwalimu endiga okitegedde era ssaddaaka ezo ziteekwa okuba nga zaagwamu endiga eziwera 3 kyekirooto kino ky'osembyeyo okufuna ekirooto ky'osembyeyo okufuna obadde oyimiridde mu maka g'omusajja gye wanoba omusajja n'ajja n'endiga bw'akulabye n'akwekanga akabonero k'okwekanga ke kakulaga nti oliko amaanyi nga takusobola n'akwekanga omusajja naga twaleeta endiga eyasooka ne tuleeta endiga ey'okubiri ne tuleeta endiga ey'okusatu naye olemye omusajja ng'ali ku musawo yo ssaddaaka ze baakola ziteekwa okuba nga zaagwamukko endiga eziwera 3 basooka ne basala esooka ne basala ey'okubiri okitegedde ne basala ey'okusatu naye nga baagala kuwuddiisa kiwanuka kuliko emisambwa bulijjo bagiwuddiisa baagala guwuddiisa kubanga gwo gutambulira ku ndiga bw'oguwa endiga oba mukwano gwagwo kyokka eky'omukisa omubi balabika baasala nsale ate nga kiwanuka tagenda na ndiga nsale beemu ku bintu ebyawongebwa okitegedde kaakati kyekirooto ky'osembyeyo okufuna eky'omusajja zaakutte endiga eryo jjembe lyajja lisala lukwesikwesi nga lyagala okusisinkana kiwanuka akutuddeko kuba ye musirikale akuuma
ne liremererwa. Okitegedde? Mukazi ggwe nkusibirira entanda, bajjajjabo weebali ate bakukuuma. Mukazi ggwe tobayiwangayo, bye bakuyisizaamu bingi, oluusi wandibadde wafa, oluusi wandibadde totegeera. Abantu mwenna abakuze nga muliko empewo nga zibabanja, lwaki empewo nga mumaze okukula zibasasula bubi? Lwaki muwunzika na kukaaba nti wano wonna we muyitira myaka gy'ekivubuka zibataliza bingi? Bangi babakola ebintu, abamu temufuna mukisa gubiroota. Abafunye ku mukisa ne babiroota beeyisa engalo mu maaso, naye ebbanga ly'omala ng'owangaala ku nsi, bingi by'obuuka, bingi ebikusindikirwa nga weebase naye nga tomanyi. Naddala abaana ab'obuwala mukwana nnyo abasajja abamu nga balina bakazi baabwe, ate abamu ku bakazi bwe batyo nga balogo. Naye empewo zibeerawo nnyo wakati mu bintu bye babakola nga temutegedde. Kyova olaba abantu babonaabona ennyo nga bakuze, empewo ne zibametta ebirwadde, ziba ku busungu. Zitukuuma nnyo, zitubeererawo nnyo, zitutaliza ebintu bingi, zituwonya nnyo emikono gy'ababi, naye tuba tetumanyi. Lubaale bw'ajjanga ng'akubanja, muganda wange, ssebo oba nnyabo, mukole, mutereeze. Lubaale atuuka naggwa, lubaale atuuka n'atereera. Akaseera k'ekkomera k'omala ng'otereeza lubaale katuuka ne kaggwa, paawo kitakya. Teri muntu yatonderwa kubonaabona kwa lubeerera, teri muntu yatonderwa kibonerezo, teri muntu yatonderwa kukaaba. Buli muntu yatondebwa ng'alina okugabana ku ssanyu ly'ensi. Naye ensi kwe tuli olwaleero kkubo jasiti. Ensi eringa obuweereza, tutuddeko nga baweereza, tuliko ng'ekimera. Wabula oyina bye watonderwa okuyita mu nsi ng'obituukirizza. Buli muntu azaalibwako olubimbi, by'ozaalibwa nabyo si ggwe obiyita. Abakugamba nti sitaani, ensi si kuleekaana. Balabe, batunuulire, tereza by'olina okutereeza, kola ebikwatako, tunula mu ngatto zo. Mukazi ggwe, ekirooto kino tekigwa mu mpewo zo. Omusajja gw'oloote yali bbaawo, nga kitegeeza mpewo oba kabaka, ye musajja gw'olootera mu bulungi. Okitegedde? Musajja zze oli mu kirooto eyali bbaawo, olaba mutambula mwenna mu kwagalana, olaba oluusi mugenze oba mu kitanda, oluusi oli mu maka ge, oluusi olaba ozzeeyo mu maka ge, oluusi muteesa, eyali bbaawo. Olaba ozzeeyo mu maka ga bbaawo, olaba oli mu kisenge, okitegedde, munyumya akaboozi, mukola bitya? Ebyo bye birooto ebitegeeza lubaali, era oyo abeera kabaka. Kitegedde? Ndoota nnyo kkojja, ndoota bakkojja bannyina ba maama, oyo aba kabaka. Tebakugamba kuteekerera byebukojja. Oyawula dde ekirooto ekigamba nti oliko amaanyi g'ebukojja n'ekirooto ekigamba nti kkojja gw'oloota oloota kabaka bulamu. Basenkulu bangi bw'omuwa ekirooto ky'abakkojja abo ng'obalaba, ate ye akuteesaawo bibbo byebukojja, so nga ekikuloosa bakkojja oloota kabaka bulamu. Ebirooto bijjira mu njawulo. Oyawula ddi ekirooto ekikulaga nti oliko amaanyi g'ewaabe wa nnyoko? Oyawula ddi ekirooto ekikulaga nti bakkojja b'oloota oloota kkojja ffenna ajja kolera? Kubanga maama ye yajja n'ekitambu, maama Nambi ye yajja ne mwannyina. Okitegedde? Bamaama bakubanja, kati oloota bakkojja bannyina, ye maama Nambi ne kojjaffe kabaka bulamu. Ebirooto ebiraga omuntu nti oliko empewo z'ebukojja zaakulonda byawufu. Okitegedde? Byawufu ku birooto ebiraga kabaka bulamu. Kyokka byonna bikulaga ebukojja. N'oloota ng'oli bukojja, baba bakugamba mbiri za bwakabaka. Okitegedde? Embiri za kabaka bulamu. Oloota oli bukojja, oloota oli gye bazaala maama. Ebirooto ebyo byawula ddi? Kubanga abantu abaliko olubaale w'ebukojja mwebali, nga mpewo z'ebukojja z'alina okusamirira, mwebali. Okitegedde? Naye abantu abo bamanya ddi? Omanya ddi omuntu nti alina kusamirira bukojja? Era oyawula ddi omuntu nti ekirooto ky'aloota tebamugamba kuteekerera byebukojja, wabula alina kunoonya kabaka? Okitegedde? Kakati ne kino bwe kiri,
oyawula ddi bbaawo nti akuloga, oyawula ddi bbaawo nti embeera gye mutambuliramu mu birooto oyo lubaale. Kubanga omusambwa guno gwa Kabaka bwe guba gujja, kubajjukira yabeera bbaawo yakulemya amaka, yakugobako abasajja, yabeera bbaawo yakulondera mu lubuto lwa nnyoko ye Ssaalongo wo omukulu oba Nnaalongo maama w'abaana ng'oli Nnaalongo atudde ku lubereberye olw'obutonzi. Okitegedde? Kati okulaga nti ndi bbaawo kwe kuloota nga abasajja bakukozesa ab'enjawulo. Oluusi n'akuleeteramu ekifaananyi nga oloota bbaawo, ofune amagezi agagoba enswera ku bbi nti nina omusambwa nga bba wange. Kati kino ekirooto ky'oluusi kikulaga omusajja yagezaako kutambulira, naye yakutambuliranga odde, yakutambuliranga odde okomewo mu maka mu buliwo, ate kukuba ensonyi yazifuulanga obusungu nga bwe mwesanga mwatika, mu kwawukana nga mwayomba, oba temwayomba saaliyo oba mwayomba biki byonna nsonyi zifuula busungu. Naye nga mutima gwe, omutima gwe gukwagala, tayinza kikulaga kuba atya okuswala. Abasajja abasinga batya okuswala n'asalawo akuleete ku mpaka, oluvannyuma asobole okwewaana nti nga wezza nga wadda, kumba okuddako yamala kutambula. Abasajja abasinga obungi beekaza, bw'okomawo nga yakozesezza ddagala ng'atandika okukwepankirangako mu maka, wali weepanka mbu ogenda tewadda. So kumbe yatyanga kikugamba nti nkwegayiridde ensonyiwa mukyala, tuddemu tukole amaka. N'asalawo ayite mu kkubo ery'amaanyi, kwe kugenda ku basawo. Kati mukazi gwe bbaawo yali akyakwagala mu mutima, mu birowoozo yali akyakwagala. Buli muntu gobera naye mu bufumbo obeerako ebirungi bye wamulabangako n'ebibi. Ebirungi bwe bisinga obungi, omuntu atuula ku buli ne yeekuba mu mutima. N'agamba omukazi ono nti omwegayirira n'omufukaamirira nkoze ntya, ne bamulagirira ku musawo. Ago gonna gaali maanyi, naye bajjajjabo baali basazeewo nga banobye kiwedde full stop. Okitegedde? Kansuubire nno nti obikutte bulungi. Weewaawo akukuume liisodde ne dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.